ebyokwerinda erugogo mu Indo Stadium olwaleero byongezeddwamu amaanyi oluvannyuma lw'emivuyo egy'abaluseewo olunaku lwajjo ne giremesa empaka za National Boxing Open okugenda mu maaso nga bwe zaabadde zitegekeddwa. Abawagizi ba Lukanga Boxing Club nga bakulembeddwamu omutendesi wa ttiimu eno Zebra Ssenyange beekalakaasizza ne balumba emmeeza y'abalamuzi b'empaka zino nga bagamba nti abazannyi baabwe baabadde babasaliriza. Wabula n'abategeka empaka zino olwaleero bavuddeyo ne bakwasa Ssenyange ebbaluwa emukaliga obutaddamu kusemberera mmeeza y'abalamuzi wadde okutuuka mu kifo ky'abatendesi we babeera nga abazannyi baabwe bazannya. Twamugambye tagenda kuddamu kusekendinga baana n'okulala okuyingira ku gye bayita sports zone. Awo obusitale bwe twabutadde awo okuyingira eri nga kulingi awo n'okugyetwala tagenda kukkiriza. Bano era bakalize Hajji Juma Nsubuga abadde akola nga kalabalaba w'empaka naye bakira akola katemba ng'emivuyo gino gigenda mu maaso. Wabula wadde nga bagamba nti tekyabadde kirungi kutaataaganya mpaka zino, abaaliko abazannyi b'ebikonde bagamba nti abategesi nabo baabadde bayitirizza okudibaga empaka zino. Naye nga bajjaaji lwaki bakola bali low standard tuyita abantu bangi mujje musome bajjaaji rifali bwerere guno mwezi ogutandise guno bajje bangi bewandise bwerere tewaliwere n'ekikumi bajje bayambe ebikonde bafune experience basobole okutuyamba ku bikonde. Empaka zino zikyagenda mu maaso era ng'olwaleero ttiimu eza bulijjo nga Lukanga, UPDF ne KBC zibadde zikyeriisa nkuuli. Sam Mpoza, NTV Akawungeezi.